Azamu amaanyi. Batugambye ate omutwe gwe. Bamusaze enviiri ye. Omutwe gwonna. Frank aliko omutwe. Badde naludde okulaba omutwe omunene bwe gutyo mu kifo kimu. Naye banna tubeereko n'owaffe. Genga Frank ali bulungi bayoutuber bonna ne bablogga bonna babaddewo okumulaba, so tukyebaliza Mukama Katonda nti balaze bakiyita batya ekyobumu bakiyita Solidarity. Nenga bambi azzaamu amaanyi balira mu nsi omu naye yayize empisa jambuga bakantunga bwolya alabye ebintu bingi ayize ensi baŋŋambi alabye ebintu bingi era agenda kukomawo nga talina muntu yenna tutabu Tugenda kusaako ki olwokuna ajja kukotisaba Katonda bagodde MP2B MP yandigenze waine tukwate lumu wali akantu akawamu Olitangamba embuuzi ndi munene lwaki negatta naabo bino si bya banene tebyetaaga mu YouTube mulimu abantu mbuuzi ndi munene na following yange mumuleke tebyetaaga muntu omunene tekondo mutono bena tutusabira Honorable Frank ono Flavia Ju oyo manyi buli bloga yenna Flavia Ju Flavia Ju gomba kula jangu Flavia mwana wa mama wange tuli kumaliriza afanye tikatano afanye tikatano afanye 5 minutes dakika 5 kale nabo tubolaba omusibalere ntambi yagende ku kintu ky'okwegatta kiyinza otukolera nga twegasenga ffe abakola ebintu bino kijja tukolera nnyo era kijja kuyambako nnyo kubanga olaba kati ekyatuku Frank Ntambi leero kyo kigenda kutuuka ku mulala Shalom amase ekyatuka naye leero Ntambi enkyanze obavu n'olwensonga eyo bwe twegatta wamu ne tukola macha tulina wujja naye kati engeri eriwo teknologi yaliwo babloggers bangi ate bamaanyi mu ggwanga n'olwensonga eyo obwegasiga emaanyi twegatte tomanya leero lwoli ekyoliza okubeera olubo era nze nkisembera ddala munnange yes omukulu nga Ntambi omusanzo tali mu mbeera ki ali Juggernaut bana ndowooza nti ali Staggernut naye nagamba nti ali Juggernaut ate kuli bamusaze enviiri basaze Frank munnange omutwe gugeze nnyo mbadde nadde olaba omutwe omunene mu kifo kimu basaze Frank enviiri Shamimu yalabye agenda kuvaayo era mwenna aba well wishers mbakoola okujja ku Thursday ku kooti inshallah ajja kubeera nga ate akumunanga atambuza emirimu gikoze komera si byangu aluzize pounds nga 40 mu nnaku ezi akoze naye nga agambe Shalom nanga akiŋŋambye abakyala bamakwasaganya agenda balabirira n'agamba tusize engozi w'ebintu ebitali ku mutindo kapa tuziwadde ebyennyanja so banne twadde niwo kyeruzira nga kyaliddeko Frank Ntambi ffenna tetukasukka Honorable abantu bajjukize Gomba is constituency 226 MP era tujja media tumenangireeta olufuna kadi bwe papa umbrella nyongera pagamba nti Kyagulanyi Robert Center mu kubauti kwali President wa Uganda President wa Uganda dako people power tabimanyi babe musajja wattu naye mwamutadde mu mbeera kati ali eyo ali depressed olw'obuntu obuki obutonotono Uncle Trevor journalism is twaddeyo kantu ojogerako eryegwanga Uncle Trevor Uncle Trevor jangu journalism is not a crime journalism is not a crime
and we are here demanding for immediate release. Unconditional. Unconditional. A release that is immediate and unconditional. Oh, what are you going to twagala Frank Atambye akole ki ateebwe era leero tukunganye okukoti bannamawulire fenafena tuweddeyo nga twagala ensonga emu kuteekwa kwa Frank Atambye wabula omusajja gyali asobola obbanga atya nga ate wabula embeera gyalimu sikiyeta kubbanga takola kinga naye tusuubira obbanga mu nnaku ezisukka 3 ajja bba avaayo ajja bba afulumayo so era nga saawa yonna tugatandika otekamu obuyimba bwa Walukaga wabula akwagaliza okomera ddala akwagaliza ntaana olinjulira bw'oligendayo Uncle tokanyiga omusajja embeera ogisanze otya wano kukomera ekisinza okunsanyusa ku muganda wange mbadde nsobola omusanga mu mbeera embi nnyo naye ansanyusiza nti yagumidde embeera eriwo. Uncle Trevor yani? Uncle Trevor ndi musajja engineer ate ndi mukwano gwa Frank Atambye. Tubadde ffenna mu mbeera eno gyayitamu okugezaako oteekawo negotiations naye